Tosubwe chiddako ku Ace Media UG. Nze nsonga yange ngamba sigana nti abaana bali tebavuma bano bantu babavuma. Naye Obedi we yaleetedde ensonga si we wabadde watuufu. Naye nza message eno egende wonna eri abakulembeze bano. No. Bamufumbira mufumbira amyuka mwogezi. Talina office ku kitebe. Naye ayogera nnyo. Alina office ku kitebe. Nojimanya yavoola abantu. Sigana nze sinaba kugaana nzikiriziganya nawe sigana nze nkugamba nti Obedi ebigambo byayogedde byabadde bituufu byonna naye yabyogeredde mu kifo ekikyamu oyabadde talina kubireeta kubyogera nga bw'owulya ebigambo byabadde Masaka ne baga nti ebyano kazanyirizi talina makulu oyo nze nagiyise na Maiti byabadde ayogera nti Bobi Wine obuuza kabaka omwe Maiti oyo Obedi Bwanika temuli makulu temuli Esther Obedi Bwanika nze oyo Obedi Bwanika ngabo omulaba bwafaanagana talina makulu n'akulundi n'ogumu bine yazze chansi yafunye chansi Bobi Wine yateeka waya ku masannyalaze Bobi Wine n'amuleeta naye yali ajja kutuuka okufa nga talinnye ku bukulembeze bwonna okusigala nga asumba ndigazi. Owekitiibwa President w'ekibiina si yabitandika aliwa Bobi Wine okubanga tuve ku bino ebyokwogera obwogezi naye tumulabe ebbanga ddene ng'ajja era nga batuse n'omusibako kiri ti ani omukungubazi oba asinga okukungubaga oba bakitegeera kugamba President w'ennyimbe omanye ekyo kiva ku tokiwuliranga nga abantu bakyogera sikiwuliranga nga bagaba President w'ennyimbe ebintu ebisinga byonna abadde abyogereranga ku nnyimbe anti kati nalowooza nti ofina katulina kukola estampayo ekintu kimu nze njagala ompeeyo olumbe lwe yaliko n'alumbirako mpuuga lumpe kubanga Bobi Wine sigaana alumba mpuuga alumba naye ku ofiisi ku kitebe awo tewali mutawaana kuba baba mu nnyumba yaabwe era nze sinza muwalampa nti wakoze ensobi naye gwe empaayo ŋŋambe wampe yogerawo gwe ŋŋambe nti baali mu kuziika nga bali mu kifo bwe bati Bobi Wine n'alumba mpuuga bw'aba amulumbira ku kitebe kyabwe awo bali mu nnyumba yaabwe awo ne bwamusussa era nze sinza kumunenya nze sigaana nze ensonga yange ngamba sigaana nti abaana bali tebavuma bano bantu babavuma naye Obedi we yaleetedde ensonga si we wabadde watuufu. Naye nza message eno egende wonna eri abakulembeze bano. No. Bamufumbira mufumbira amyuka mwogezi talina office ku kitebe. Naye ayogera nnyo. Alina office ku kitebe. Nojimanya yavoola abantu. Sigana nze sinaba kugaana nzikiriziganya nawe sigana nze nkugamba nti Obedi ebigambo byayogedde byabadde bituufu byonna naye yabyogeredde mu kifo ekikyamu oyabadde talina kubireeta kubyogerera awo mu kifo awo wennyini ekituufu ndi yayogedde ebituufu osobola olwaliro njagala nkuwa ekyokulabirako osobola okuwasa omukazi ow'emyaka 6 nga gwa muwaso olina emyaka 18 gw'owasizza ddala mukazi naye si gwe walisaanye okukola ki era abakulaba bagamba ti omukazi gwawasizza mukyala naye bamuwasizza wa myaka 6 ate yalina emyaka 16 togereko ku ekitiibwa togereko ku president togereko ku president wa national unity platform togereko kati ye kino eyo n'embeera ye muleka wanga ye naddala nga togera ku nsobi ze ng'omuntu wona yakola ensobi. Bobi Wine kye yakoze tekimala nga ye we yabadde mu kuziika wadde yakutte akazindaalo ne yeetondera abantu mutusonyiwe ku lw'Obedi ebigambo byayogedde nsaba kusonyiyibwa Obedi nze namuwa kaadi ogenda mu parliament ebyo ebigambo Obedi lekeraawo okunnumbanga ku bafu oba ku mikolo bwegiti ku nnyimbe gyonsanga omanyiyo najja akola ye ensobi gye yakozeemu nze nganze naye yennyini olwali badde okusituka nga bamuwadde akazindaalo nga tannaba kukola kirala kyonna ng'alumba Obedi we yabadde atudde na gundi ng'abawangalo nakafuba omuntu alina
wetwa awo kakubanga Obedi obedde ayogera aga walabi wano Obedi gundi yabadde ayogera ani Kyagulanyi Ssentamu ng'ayogera wekitiibwa ng'ayogera gundi owekitiibwa we yabadde n'anyenya omutwe kati kimenya anti nedda Esther ffe tetutunuulira biri mu mitima tutunuulira kiri awo essaawa eyo era na kamera eno waliwo okwesimbawo okuwedde Besigye kwe yaliko bamale bateekewo gundi gye baali bataddewo ey'okubaganya ebirowoozo Museveni bwe yajja bonna yabakolaki ne Besigye n'amukolaki kamera neeraga ekifuba kamera neeraga nti amuwadde engalo omulabye basi ffe ekyo tetutunuulira kiri mu kifuba kya muntu era Bobi Wine abeera kujja n'asituka nga baali bamuwadde akazindalo najja n'asituka n'akwata Mpuuga n'amugwa mu kifuba bw'ati n'akwata Obedi Bwanika n'amuwa obugalo ng'amaze omukalabula wali n'atuula Allah yalivudde Masaka nga buli muntu baga nti ono yasaanye okukulembera omusajja amaze omukolobola n'amukola ki yamuwadde bwihaaga nenga ajimuwadde mu mutima mulungi kati ekyo oba basanyusa tetutunuulira kiri mu mutima olwaleero kati Bobi Wine yekyekinge ebintu ng'ebyo bibanga ng'eyavuddeyo musajja we atali wa movement atali waki abadde abawulira ku mikutu naye maaso ku maaso ng'atuddeawo n'amukolobola mu bantu yekyekinge aleme kudda mu bino abantu abo abayite nze nsiba nkyogera enkya n'eggulu abayite atereze bwe babanga ddala abaana bali kubanga basooze mufumbira ng'ali awo bwe baba bavuma abantu balinga ddala yabasindika yakola ki abayite ayite abasajja bano bampuuga aleme kulinda kati yazze n'akola ensobi n'aga nti ekyo kibi ekyo yensobi nze nakugamba ekigambo nti talina lukiiko lumukolera gundi gy'anaalaga singa alina olukiiko olwaleero bwe yatuuse kuba yabadde amanyi nti Mpuuga ajja kubeerayo eyo topiki yabadde tagizza wadde ayogera nnyo naye bwe yakuta omuzira yaga nti koobeere kitange koobeere muganda wange koobeere mwana wange koobeere kiki kye nayogera luli kyejja okwogera kati sijja kuttira muntu liiso muli wanguzi atoddamu ki wakyogera dda ekyo yabadde takireeta kubanga yabadde amazi yayozezza ate Bobi Wine yayozezza ate n'ayanika mu ttaka lwaki bwe yakutta omuzindalo yasoose kwetondera bakungubazi bonna n'abagamba neetonda ku lw'Obedi Bwanika abo bonna nze mukulembeze waabwe naye neetonda okusiiwuka empisa nga tuli mu kukungubaga n'ayogera ebigambo ebifaanagana bwe bitu ate bwe yamaze naye n'agamba ti tonsinga kwagala yalesenga kulangira tonsinga kwagala Mpuuga nze namulonda kuba ekifo kiri nze namulonda kuba komisona nze namulonda okubeera vice wange kati yabadde nga amulangira ate n'amala n'ayoza ate n'ateeka mu ttaka okitege bulungi teyakomyeko n'aga nti gwe ne bw'onooba ofaanagana otya ng'oli ku ssente ya muwi wa musolo nja kulumba kitegeeza tebinnaggwa gakyali mabaga kati ate toweewaanira awo kyenkulaga nti yeyozezza ng'akutta omuzindaalo ate bwe yamaze byeyozezza n'ateeka mu ttaka kubanga statement gye yabadde akoze ey'okwetonda yabadde amaze ng'abuuza bakungubazi kitalo nnyo ekyokufiirwa bannange kuba n'obudde bwadde buweddeyo ngaddira gundi Obedi ng'ebigambo byayogedde ng'abifuula kasasiro tiyali bizenamu ng'abifuula kasasiro ngaddayo ku ntebe nga yeetuulira buli muntu nga kati kyekyo bakitegedde bulungi naye ensobi gye yakoze ye yeetaaga nti yalaga talina kakiiko kamukolera nti olwaleero olaga wano bino byolina okukola bino byolina okwogera bino byolina okukola bwoti 26 Masaka Esther nze nkikugamba Bobi Wine akyalina amaanyi mu Masaka tegenda terinaako gundi yonna mu Masaka Bobi Wine amaanyi akyagayina natunuulidde ate gundi mpulira bagamba ateekateeka kukola kibiina Mpuuga kati ate anaddamu n'amwongera dikkaadi wamulabye bwe yavudde awo nadda mu korido kubanga yaganye wano yakumanya bajega obwe bujega bwennyini ze bwosiba bwensiba njogera yaganye okumuwa akazindaala ayogere kubanga yasindikidde medinsi eriko message ati message yanyize essimu tata olwamaze ogizza mu nsawo medinsi ko najjayo olwagisomye Obedi okuvaawo yabadde alina kuyita Mpuuga
N'empuga yamaze omuga tompita embeera emaze okutabuka kanteekeko obuteesi kimuli neetuulire ate bwe yazze nadda mu kolido ate n'atandika okwogera kati ebyo biki tulinze bya 26 ayinayo omukolo gundi wawulidde mu Nadine kubanga ekirungi nze namuwulira nange nyini nganza omuntu nali nakoowa ebyobufuzi kukufiirwa Esther nga tugenda okumaliriza topic eyo nze omulanga gwenkubira Kereziya Abakatuliki Kereziya bano abaana baabwe bombi kuba bonna Bakatuliki kaŋŋaŋa baana baabwe bombi bagezeeko okukola nga bw'olaba Nakibinge bw'atera okukola abayite kubanga Nakibinge atera nnyo kikozesa nga abantu bonna babadde b'ekibuli n'abayita wano olutalo lwali lusituso lwa Latifu kankuwe kimu Latifu bwe bamala omuwa kaadi tulowooza nti Latifu yalabulabi nga tajja kuyitawo Latifu bwe bamala omuwa kaadi ya Lord Mayor kiri omwaka guno ogutulooza 2021 ne bagimuwa n'ebipande n'atandika obitimba Nakibinge n'abayita ne batuula olw'okubadde Latifu ategeera Nakibinge kyeki n'agamba nkitadde ne kaadi ngizizzaayo onfuna bulungi teyadde soba bayite bano Kereziya nze ngisaba mukadde waffe Ssaabasumba Ssemwogerere bonna gye bali ebigambo bino beboogera ate nabo bongera kulunga kati nga boolaba eyabaddeyo ku mufo eyabaddeyo eyayogedde naga nti abakulembeze mutumazeemu amaanyi mutuswaza mwabatalinawe munyweredde sente zibafuukidde ne busente obutaliimu ne mugulu obusente obutaliimu message yabadde egenda wani message yabadde egenda wampuuga nga mpuuga ali awo atudde kakati ate bw'oba gwe mu Nadine nga naawe oyimiridde wali ate n'osindika effumu erifaanagana bwe lityo so nsaba kyogatta so kyensaba nti mukadde waffe Ssemwogere kuba abaana bano bombi baana be nga tuggyeko oli ayeyita omusumba ye sina musumba kuba ebikolwa byakola si bya busumba oyo kakati abayita abantu bano bombi bwana amala okubayita babatuuze kapasita agirina kubanga Ssaabasumba bamutya bonna Bakatuliki kaŋŋaŋa katiisima bagisoma na buli kimu kyonna era basembera ku kagaati abayita abatuuze abagenda nti kino kisusse kubanga abafu mugenda okuziika ebiseera ebisinga obungi baba baffe ate ne mutuswalize eyo mumbuulire obuzibu bwavaawa bave mu kasenge nga bonna atudde n'abate bw'anaaba abayite nga bali yabeere wa kusatu tayongerako balala bonna bave mu kasenge ensonga ejja kuba ewedde kubanga sijjaga nti Katikkiro abayite oyo takyasobola oyo takyasobola bw'oba ojjukira obulungi nti musajja bwe yali e London bamubuuza lwaki temukkiriza Bobi Wine kujja ku leediyo tibuuza Katikkiro kati akyasobola atyo bayita naye eyogera bubi Medi Nsereko nedda Medi Nsereko kye yali alina okwogera kubanga obudde obwo yali ayagala kulaba mu pulezidenti amukwateko amuwe ku kaaga bonna bali bweru wa ggwanga tebali wano bamuganya okgenda omulaba bamugana nti sooka otuwa ensonga lwaki tomuyita buuza Mayiga ekyo kigambo kikulu kati Bobi Wine kyovula akyatambuza era naye bamuleetedde ekintu ti mubuuze Mayiga kati naye akagomba ako keyakoppa naye kalagawa kati ketoyinza gga nti Katikkiro abayite tusoke tubeeyo tugende ewa speaker Anita Among omanyi bamutaddeko sanctions nyingi nnyo bamuganye okugenda wa Ebungereza nga mwemuli abamu bagamba nti nguzi abala bagamba nti bisiyaga ye bagamba nti ebisiyaga bye byamuleetedde okuba nga aliko sanctions ekimukogera nnyo agamba nti ye talina nakyetaaza agenda Bungereza be bamanyi bamuteekako bamuteekeko however n'ebintu bingi kati ebizze ng'oggyeko ebyo ebyokubeerawo bityo nene kati abantu boogera sente ziyitawa ni sente speakers biki enguzi efuuse enguzi ku nsonga eyo Haji Mustafa agaga omutunulizi w'ensonga Anita Among amazima gali nti sanctions ezo zaadde zisaanira omuteekebwako yajja mu parliament ng'emyaka gye teginnatuuka kukubiriza house eyo kikyotegeeza mutonyo myaka muto myaka ekifo kye yayingiramu bw'oba ojjukira emabegako wali twali wali ojjukira nzijukira naye nkugamba nti pulezidenti ajja afunenga akakiiko
nga bolaba Mengo ng'eronda ba minisita eronda abaami ba kabaka akakiiko ako nga katunuulira omuntu ne kamwekkanya ono avaawa azaalibwani famire ye eri etya akutte kuki ojja kwesiŋŋaana ng'eggwanga lyo temukyali nguzi naye buli lw'oyingira mu kifo nga famire gy'ovaamu gwe wennyini azze gwe batunuulidde njavu nnyo naawe azze oli mwavu ebyo tebiyinza kubulamu butereevu kati amungi g'otunuulira gw'olaba yagenda okujja mu kifo kye yajja mu kinene okubeera nga awusi yonna eyo yagikulira ate yeeteeseza ebinaakolebwa mu ggwanga muno ekisooka emyaka gye gyali ekyokubiri wa gye yava nze emyaka gyange gino gye nnyina ndabye ku basipiika abawera ne babadde basajja bakulu babadde bakazi bakulu ebyo ne bye byali badde sijjaga nti babadde tebalya naye babadde toyinza kusiŋŋaana nga bivaayo nga boolaba kuono tekisoboka ono kisuseemu anti kyekisuseemu nti akyayina amalala kubanga ne bakubiriza abamulimu ne babamusinga emyaka mulimu bakadde be kati amalala ago olwaleero gwe ne bwonoogenda omuwabula ajja kugamba gwani nga emotoka ezinkolera faasi bbiri nga okyayimiriza na kikuubo kikyompa bulamu bw'onoovaayo kati nga bwe tuvuddeyo wano ajja kukuteekako bakunyoonya so si kyekyo kati olwaleero nze kyesikkiriziganya nakyo be bantu abagamba nti ekyamuteesezzaako envumbo lwakisiyaga kye yayisa nedda ekyo kifu tekiriimu singa kyabadde ekyo paliyamenti yonna baali badde bagiteekako baminisita tebatambula tebaliimu baali badde baga nti ne baminisita ba Uganda bonna kuba abamu batuula mu paliyamenti era bakkiriziganya nabo tubataddeko lwaki baatadde ku ye era baataka ku ye ne banna abaamabaati nga bwe baali basatu kuba waliwagana naye ekyamuteesaako ennyo yalwanyisa enguzi mu paliyamenti gye tuddukira okuloopa ate bakusiŋŋaane nga gw'oli mu kino n'ebirala ebijja nze ekigambo kimu kyenkulaga kyenjagadde okukulaga nti sipiika tetutyoboola kitiibwa kye ye sipiika wa House Mulamba tokeeranga ku makya mu mwaka gumu oba gumu n'ekitundu n'olaga olubiri lw'okoze nga lusinga ne mukamaawo ali mu State House ate akusayiningira nti zino zitwale wajja mu paliyamenti ng'olina bizinesi ki bizinesi kyanti gitwagala batubuulire ti yagenda okujja ng'akola bizinesi eno ekyo yali takikola tulinamu abasajja abali mu gavumenti muno tulina abasajja abali mu gavumenti muno nga balina ebyobugagga byabwe muno naye nga babituuma bantu lwaki tebavaayo ne bagaba byaffe mwebiri nga mwebiri tubimanyi ti ekyo kyagundi naye babituuma bantu kiki kye batya kwa bali mu gavumenti talina mulimu mulala gwonna gwakola ali mu gavumenti kyekibibutuumya abantu kubanga si musuubuzi ebyo ebintu bikolebwa musuubuzi kati ye oli wali House gyatuddemu gyakubiriza sente ezimuweebwa zaffe ez'abawi b'omusolo kati toyinza kulaga lubiri lufaanagana bwe lutyo ate nga telulina mu kibuga olutadde eri gwomanyi gyakiikirira ng'oyinza n'okwesiŋŋaana nga bakyasomerana mu miti oyinza n'okwesiŋŋaana nga malwaliro temulina na bitanda gyakiikirira nga temuli ddagala oyinza okwesiŋŋaana nga n'amazzi ge banywa bakyagatta wamu kakati abo bakiikirira ne batunuulira amaka ago nga bwe yagazimba akwata ne ku tamaati maka bokka gaakusulamu kati ekyo tokikola ne bigenda ku gundi yonna ensi yonna n'ebira nti oye sipiika wa mbuulira golooza gundi talina Kadaaga tabirina naye ababimanyi be batono ti ekyo kya Kadaaga Kadaaga alina essomero liri Namugonga obayitawo wati naye bali kugaa nti lya Kadaaga owakana koyinza n'okumalako emyaka n'abaliwo abalisomesaamu bayinza n'okugaa nti ffe tetumanyi nannyini waali tusomesa lisomese naye nze ndimanyi liri Namugonga okwataawo munda n'odda munda ddene we litudde wanene naye ne Headmaster alirimu tamumanyi nannyini waali oba kale Headmaster ayinza okumanya naye abalala abasomesa ojubisizzaamukko si kujubisa gulooza Kadaaga tayina
ne lwaki takeeranga nkya n'ayita bakaba parliament ngenda kugulawo kino mujje ono ayina essanyu manga te ebintu byakyuka waliwo nyini kati tuleme kutunuulira nga essanyu terireete tuleme kutunuulira bali bokka naffe wenyini mu mbeera zino ez'abantu obeeraawo n'ogula akamuntu noyita abantu mujje munsanyukireko noyingira akayumbako ka rooms ibiri noyita abantu so ayita abantu munsanyukireko Esther nze bwenkeera Esther bwokeera ku makya kati ewantu wano we tutudde olabawo n'okolawo nga wawo n'otuyita tusooka kutunya nti Esther amaze mbusuubuza emyaka emeka kubanga okusuubula kuba kukola ekyogerwa ku sipiika ekireeta okugamba ekyo si musuubuzi esente zino ffe zaffe ate nga yatudde mu house bebazeegerekera tuli ffenna ali mu house sente bebazigereke baga twagala zino twagala ziri si kumukkakkanya nedda era tetumukakkanya bukkakkanya atusonyiwe naye mulimu ebikolebwa byali badde tasaana kukola katulwa ntuyinze n'akabudget kanaatera olwaleero kyova olaba abaka ba parliament baavudde omusajja gundi ani ono wemawogola sekikubo alajanye mu parliament namuga etteeka buli waleeta ku gundi bakyogereko ne bakikuba ebbali buli wakireta atawanye ne ssente ezo gundi kamisona ze beete n'aleeta ekiteesa akiri buli wakireta ne bakigoba buli wakireta ne bakigoba era yakyomyemu omutwe n'abalabye eggulu yakyomyemu omutwe 10 baagala 10 babaka ba parliament kigede bulungi bakamisona balekulire dwaki naye nga ate abo abakireese bali mu house ba MP si bantu bebweru kitegeeza nti anti kiwe buzibu obuli mu ekyo nti mulimu agamba nanga nti olwaleero be naateekayo omukono kamisona gundi aliyo ananda nagenye nenteekeyo batumikono gyabwe goloza mingi nnyo gye basabye okuteekayo ne birema naye ng'ekibiremesa gundi ananda batya sipiika ananda batya nga nange ntaddeyo ate oba ekiteeso omusajja akireeta n'akigoba abadde akireeta enkya neggulu n'akigoba nange ngende nteekeyo sipiika andabe nange ngende nteekeyo gundi andabe mpuga andabe kiyinza obutakola ekyo kye baleese kiyinza obutakola ebintu byakasiimu ebyo bulungi olaba president mulamba yavuddeyo naga nti kaliisoliiso gundi abo babuulirizeeko ssente ezo baziyisa batya bakamisona zajja zitya okuzeewa zajja zitya bazeewe banyonyerezeeko naye nga president mulamba yavuddeyo naye nga bakamisona olwolukiiko lw'abakamisona ne sipiika kwatuula kitegeeza president ne sipiika amutaddemu naye bamunyonyerezeeko kubanga olwolukiiko sipiika yalukubiriza n'oddukubiriza olw'abakamisona yaba alukubiriza ne president yalogadde kaliisoliiso balunyonyerezeeko kakati gototunalula gwe sipiika emyaka 3 muli mu myaka 3 parliament byekola bive tetunaba kugifunamu kalungi ku mulembe gw'abantu abakuba endulu ne tusanyuka tukati azze muto obwongo bukyali sharp ne byayagala bituufu bulungi ate ekyomukisa omulungi yava mu bufumbo buno n'ayingira buno awo yajja kubaamu kala akantu kubanga twategeera nti yava mu bbulu najja mu yero oba oliawo ajja kujja empisa zeyazze mu bbulu azireete eno owa yero ne bw'anaamugamba atya ayinza okulinnyamu era ne tusanyuka nnyo nti oyo asaanye ani amuki kuba bombi nga bwe bali bonna baava mu bbulu ne bayingira yero chansi ne bakwata ne bajja mu kifo ebinene bombi omunene nono ne ate be basinze okudya obwonkanya lwaki teboogera ku ttale atayibwa sajja waddala lwaki wawosaga ey'omuntu yali agamba simanyi bano abantu abaguleta wano wadde sipiika yavaayo n'agamba temumanyiira nze ono si wange lwaki tebamwogerako ye si sipiika taliimu ebyo tabiriimu sebo gundi sipiika tukwagala nnyo naye tolowooza nti buli avaayo n'akwogerako oyo takwagala nedda neffe ekikulerako tetusobola kukutuukirira tulina kuyita ku mikutu gino bw'oba ogirabye n'otereeza ensonga zo kuba tukyakwagala nnyo house eyo ogikubirize ne 226 okomewo otereze byonooba oterezeza ffe kyekyo kyokka ensonga yaffe wairi naye tetulina mutawaana gonna kwa kati nganze Mustafa sirina na lunaku lugamba nti oba buli kyenkyo omwalange n'aba mu parliament ekyo kifuna akigendamu wabula nnumirirwa bulumirirwa nti sipiika erinnya lyo
buli afuna ssente wano okugenda okuwummulako oba oyagala kulinnya nnyonyi ogende bweru abagagga yakuterako bwobanga naddala abo abali mu bifo eby'amaanyi abakulembeze abo basipiika ba MP buli woga batuwaddemu liivu oyagala kugendako bweru oveeko mu Uganda kakati ye bakugambye toddamu kulinnya mu Bungereza kwa gye tusookera ate bagamba togenda mu Bungereza n'abalina akakwate ne Bungereza yonna baba bakugobyeyo so tebakugobye Bungereza yokka ne Bungereza beekwatagana nabo beekolagana nabo buli kimu kyonna baba bakugobyeyo ajja kummulira wano tulina ebifo anti abo yayogedde naye era kali kamuluma muganda wange gundi ani Kaihura bagimuteekako n'atuuka n'okuwummula yawummuddwa amagye yagawummula musajja wattu ali mu mbuzi ze mu faamu golooza singa ali wano talina busobozi bugendako bweru awulina n'agendako mu Amerika nange ndaba talanga mpeereza bantu nenfuna visa naye kali ke bamuteekako tokayita kakuzannya oyinza n'obutatusiibula tulya bulizi ti Esther yagenda ali eyo lwaki kubanga buli muntu gyasuubirira gye balabanga ensi ejjana y'omu nsi abantu gye basuubira nti bwe ŋŋendako mu Amerika bwe ŋŋendako wano Canada ama ntuuse mu jjana y'omu nsi so bwereere naye oli kye balowooza kyekyo kati gwoŋŋambe nti kati wano weekiri ddala ayogeranga bwe yayogedde nti akasita tebangobye waffe gye nkiikira simanyi bayitayo batya Bukediya tebangobye Bukediya ekituufu tebagobye Bukediya naye n'owe Bukediya ayagala okuwulirako nti sipiika waffe aliridda nti yagenzeeko London gyali kati sipiika olina abantu b'osobola Bukediya b'osobola okuteerako emikono nga bagenda London bagenda abaana naye kati okyasobola kibakolera tukyasobola kikola nga gwe sipiika kati abe Bukediya webabadde bakwagalira otya bwe nagenda nga nyina kyenjagala ogenda okufuna visa ye London oba yawa sipiika kasajja ali gwe ngenda okukulembeza kati ebbaluwa okyasobola ogiwandiika oli agitwale ku embasi ya Bungereza tikikyasoboka so sipiika ebyo bye tukugamba muganda waffe nti goyinza okuba tolina kyolumiddwa naye olina bookosezza ababadde balina okukuganulwamu abakutunulire babadde bagenda okuga essuubi nti olina kyoyinza omuyambako ng'ayagala okugenda e London ayagala okugenda wa kyekyo kyokka naye goyinza okuba nti wooli toweetaaga naye waliwo abakufunamu mu kifo ekyo kyotuddemu kati ate okisse so tukwagala nnyo sipiika nnyo tetukwogera nti naye nga budget yo wagiwuliddeko nagiwulidde ne ssente ze bayongeddemu ebibyo bituli byogerako nga bamaze ogiyisa naye natiddemu tekingana kwogera ku budget tebannagiyisa naye tekingana gyogera ekikulu ennyo kye basinze okwongera ennyo amazzi bagongedde musa era kati ogenda galaba mini wota gwobadde ogula ku 10 kati wezi era bona ogenda tugenda kwefumbira bagongedde musa era kati abantu tugenda gula bottles n'eddagala ly'omusujja kati balyongera oddireeta mu ggwanga kuba abantu bagenda kunywa amazzi agatali mafumbe gali tegayinza kusoboka tosobola kati ecupa ebadde y'ebitaano egenda ku 10 ojja kuba omuntu afuna 10,000 ati kano kenzifunye kanzireye kangene ngule kilo ya kawunga kakati ate bibi brand rugana tamulanga n'obudomola wa 5 tetugenda kugula mazi ga 10 bova kwebyo amafuta nago bagongeddeko yekyo kati eyo ye parliament yaffe je tulina omusajja yali ekkololo ne baba parliament yali katongole mukwano gwange nye ekkololo yaga nti ba MP mutukola bubi okwekusembu ngali kolola agamba president ba MP mutukola bubi okukusembuto za mmwe okweteesa akomeka gine emisolo egitumenya mmwe kubanga twabasindikayo nimwe ate temumanyi kwate muli basuubuzi olwaki mwe mwagala emisolo gino tugiwe mweno mugazi we kye tufunamu ne ba MP mutukola bu yali katongole gwe mmanyi obulungi mukwano gwange era we nali nyimene katongole olese ekigambo kwa yo olumye yaluteeka mu 7 kwa 7 si abiyisa Museveni talina mutawana ku musolo si yaguyisa era yagamba nti guyisibwa mu parliament nze neno enkakasa kituufu abakaba mwe musindikayo bebo bemba mutunuulira nera nze tebayambiddwa uwa okusikana president nze nakibagambirawo ngwe ennaku z'omwezi kate nga maze obaga nti nja kubasiikana tegaali 27 nze nabagamba lwe bave nogenda entebe era nabagamba kuba nakutuuka abaali bagenda entebe naye bagamba nti okuggyako mulabe temuyina byakkola kubanga tewali kigenda kukyuka omusolo guno president si yaguyisa musajja wa Katonda mbonyabonya bwereere ababaka be mwatuma be bayise ebyo musajja atuye n'akakasa era ayina kuddayo ogujjawo kubanga nze ekyasinga okuneewuunyisa
ku lunaku olwo lwe bamala okuva Entebbe nali ku NBS NBS nga Malende n'atema ng'agezaako okunnyonnyola ensonga eyo naga nti okujjako nga bakulimba teri pulezidenti kyayinza okujjako nga bamaze kikwata ne kiddawa era kyova olaba akulira revenue kati yawandiikidde sipiika bakomyewo lisiiti eyo batawaanya eteesebweko kubanga be baagiyisa Malende yabinnyonnyola byonna n'agamba pulezidenti tasobola kugujjawo okujjako kuyimirizaako obuyimiriza katono mu mukakkane naye tasobola okujjako ayina kukola kulaba minisita n'abimuwa minisita n'abikomyawo mu paaliyamenti ne tuddamu ne tubiteesaako ne bivaawo naye tasobola era bwe kyali zina kibagamba abantu nga tebannabagenda nebwe tebabalimba okujjako omugenzi Kololo muzeeyi abalabe kyekyo kyokka era ajja kubalaba naye musajja ajja kwogera naye kubanga naye alina kumala kutuula nabali nabaga kino kiveewo kyova olaba era yabagambye nti ngenda kuddamu mbasiikane ng'ennaku z'omwezi bwe ziti mbasiikane naye mugenze kufuna bitali bituufu bye mujja kuvaayo nga mutondowadde nze ekyo nakibaga timugenda kuva Kololo nga mutondowadde kubanga yali talina kyayinza kukyusa twasaasidde nnyo abasuubu okujjako muddeyo mu babaka bammwe bwe mulonda nga Katongole bwe yabalumiriza 226 tuve mu ebyo obusungu oba olonda obusungu buteeke ebbali londa omubaka gw'olaba nti asobola wante tunnatuukawo era tekisoboka olwaleero tolaba kino nkikubuulira ano bino byonna bino byolaga tolaba abooludda oluvuganya abaagala okujja mu buyinza bwe banaaba tebatudde mu kisenge kigazi bokka ne batuula Namyalo Adija Namyalo mubulayiza wa movement muzeeyi gwe yawa woofiisi ekyambogo ku speed gyatambuliramu ne byakola ojja kwekanga nga ne Central gye babadde beebaliramu nga bagibatutteko opposition nga bagibatutteko gye baawangula eno Central nga bw'ogiraba ekyo nkikuddemu wano nga ndi mu kamera nti abooludde oluvuganya ddala Bobi Wine bino byolinnyo ennyonyi n'ogenda n'okola kino nga byozzeemu ebyo nga byozzeemu n'olema okukola wansi okutuula kituufu era teryamugaana kuba yali mutambuze kuva dda nga tannajjala mu by'ennyonyi yali agirinnya era si gye mulangira temunfuna obubi simulangira nnyonyi naye ekiseera atuuka atuule amanye kati babadde bagenda kutandika okuddamu okutambula babayimiriza ekitali kituufu kuba mbiwulidde olwaleero ku mawulire bamuyimiriza abadde agenda kuddamu okutambula naye kati ekyo tekimala oba ekyo kiganye bakwate ekkuba eddala be bataasimbule ne batuula bonna wamu mu kisenge ne batema entoto akalulu tebakanyonya 225 akalulu olumala okulonda nitulonda nga betwalonda 221 wotandikira okunyonya akalulu anajja akalulu batabikali kyova olaba muzeeyi bwe yamala okumanya nti Buganda eno yonna bagintutteko obuzibu buvuddewa n'atuula wansi n'ayita Namyalo kubanga yamanya nti bano bonna bagundi babadde bamulimba bulimbi babadde labo bamubulayiza ba movement bandi bonna unayogeranga eddoboozi bonna babadde bamunya kati kanjite Namyalo wakitegete ofiisi yo njikuwadde njagala ekintu eki 226 njagala results gwa makanda gasimbe wa mu Buganda era wagasimbi naye banaamutunuulira ne bamutunuulira nga wabishalya nga bebogero wabishalya ne batamuteekako liiso jjogi kumanya nti obuufu bwe bwatambuliramu bwe buno ffe katudde mu buno oyo ojja kwesinganga nga ndi Buganda bano betubadde tulina 50 n'okusoba abooludde oluvuganya nga tutubawezezza 226 kubakkiriza Ganda babalonda wano kuba kati essaawa eno singa twatandika dde okulobinga lwaki tulobinga kati ate ekiriwo ojja kwesingana ng'ekifo kimu alimu mubaka wa Nuupu kati ng'ate abakivuganya ba Nuupu kumpi bazzenga 20 naye ng'abaddeyo talina ensobi yonna gye yakoze naye ng'abazze omuvuganya ate kimuvuganyako balinga 10 kati ate nga wa movement yazzeewo ogwo nga bonna ba Nuupu naye nga bonna ba Nuupu baba ba FDC nga bonna ba FDC bali mu kifo kimu nga bonna kye bazzeemu
kajuga FDC ali mu bibiri ya kati janti kyenkulaga ndikati olwaleero FDC yamala dde okwetemamu tulina FDC Katonga tulina FDC najja nankumbi ojja kwesingana nga ne nupu yo kijja ogenda gisingana nga tulina nupu makerere kavule tufune nupu kororo oba masaka era ne tujja gifuna oba masaka kubanga naye ejja kubanga kiriza gana bino binajje biraga ogenda kulanga mpuuga alangiridde bwana amala okulaba tumanyi kikiri nze kyensinziira wano nga mpuuga mugamba kuba ebyobufuzi bye tukyamutunuulira wala mpuuga tukyakutunuulira wala obwongo bwo bukyakola aboogeza abantu aboogeza abangunze si bwe nkyogera naye nja kweteeka ku boogezi bagamba abasinga abamu bagamba nti gwe mutima gwe Mengo mu by'obufuzi abasinga bakyogera naye nze sikimanyize sekyo njogedde bwe mbawulira abamu nga babyogera ddayo mu kasenge weebikke bulangitiyo osirikire ng'oli wekka tolina bano bakazanyirizi b'Obedi bano Obedi kazanyirizi kwayete talina makulu nze tammalira na budde simweraliikirira kwa ne 226 tasobola kudda nubwe bate muwadde kadi tasobola ne bwoba oyagala otya tuli ffenna tusabe bulamu ogenda kuŋŋamba egimumme kadi akomewo yeesimbe weewaabwe tasobola kudda nze nkugende nti yeesimbawo bwa pulezidenti newaabwe teyawangulanga ne gyasabira gyasula ku kyalo eno talinayo teyawangulangayo kakati gwoŋŋambye nti ebino byakola kati naye mpuuga bano b'Obedi bonna bateeka ebbali ono gundi ono owa mitiyano ani ono bamuyita ani omukyala abo owamawulire baagala ntwatwa bano basegona abagaa nti eyatwala ezange eyatwala ezizo abo bonna bateeke wali kubanga oyinza okuba bakusingako emyaka oba obasingako kyesimanyi bateeke wali ebyobufuzi oyinza okuba bebasinga naye tuula osiriikirire bwoti weebaka ozibirize bwoti otwale eddakiika 3 ng'ozibiriza ogambe nti nakola ensobi kwakkiriza gaana ensobi kati sente wazifuna kati gamba njemulukuse gwe genda oyite Bobi Wine mubaaba totunulya bifu oba bikugyeko bakoze etya mubaaba ddala bw'oba kyoyogera okikakasa nti mwajja mwagala kununula ggwanga bw'obanga kyoyogera kikuli ku mutima gwo mpuuga timwagala kununula ggwanga lyomuli mutsiko kyenkusaba lumba Bobi Wine nga muli aba babiri oba sikyo bw'olabanga Ssaabasumba aganya okubayita gende wa Ssaabasumba Bobi Wine ajja kumuyita togenda wakatikkiro eyo neebakasa gende wa Ssaabasumba muge mukama wange ekindeese njagala onjitire Bobi Wine tubaaba ngambe Bobi Wine ng'atudde mu ofiisi yo nange ntudde wano mugambe kwate n'abo bannaddiini nabo byemukola tebibanyumira nabo basunguwavu Bobi Wine njagala omumpitire mugambe ensonga zange nga tuli aba tuveewo nga buli kintu kino kiwedde tosalawo mangu mpuuga tosalawo mu kiseera ekyabakazanyirizi kino kye bakuwa kwa nawulidde aboogezi nga bagamba nti Mengo yeekulya obubi wandiise ekibiina nammwe Mengo tubasaba tubeegayiridde bwe mubanga ddala bwe kityo Mengo bwe kifaanagana nga bwe nakiwulidde mutuleke kututemamu Katikkiro oyogera nti ffenna gwe kitaffe omukulu gwe mukulu waffe kabaka yitaffe bwotyo bw'okyogera nga bw'owulya ebigambo bwe byabadde Masaka ne baga nti ebyano kazanyirizi talina makulu oyo zinagiyise na mayiti byabadde ayogera nti Bobi Wine obuuza kabaka omu mayiti oyo Obedi Bwanika temuli makulu temuli Esther Obedi Bwanika nze oyo Obedi Bwanika nga bw'omulaba bwafaanagana talina makulu n'akulundi n'ogumu bino yazze kyansi yafunye kyansi Bobi Wine yateeka waya ku masannyalaze Bobi Wine n'amuleeta naye yali ajja kutuuka okufa nga talinnye ku bukulembeze bwonna okusigala nga asumba ndigazi niye omukisa agusse tagenda kudda mulundi guno addako ne bonooba oyagala otya so kati nze omulanga ngukuba nga nkubiriza Mengo nti abantu be bazunza ne bagamba nti mwe muli emabega wa mpuuga tubeegayiridde ffenna tuliba kabeere bonna bano kabeere Bobi Wine bonna b'Emmengo teri buli muganda yenna ayagala kabaka kyekanye teriwo mwana teri muzzukulu na kizzukulu bonna baki tewali mwana na byana Katikkiro bw'obanga owulira ebigambo byange bino nga tonnaba kukola kintu kyonna naawe olina kapasite eyita abantu twagala oveeyo ogambe nti nabayita bombi bakola ki baagaana ne toyita bonna gwe yita kaaba obatuuze so temuteekamu seesa kukuma teri yavuma kabaka teri yavuma Mengo teri yasobola oyo aliko erenkanaga nti avuma Mengo aba alimba tekisooka tuyinza kuvuma kabaka abadde batulaba mwenna abali ku gundi eno sitaddemu busungu
mu nsonyiwe ebiyitidde byenjogedde nga biyitidde ku Obedi yo ebyo Obedi seetondera Obedi bigambo Obedi ye seetonda Abedi ye seetonda Bwanika kamuyite Bwanika ye seetonda ebigambo bye mwogeddeko bwafaanagana ye bwato bwafaanagana musiiwuufu wa mpisa nga bwafaanagana osimwetondera naye abalala bennakuwazza mu byenjogedde mu nsonyiwe ebyo binalisaanye okwogera ng'omugoberezi w'ensonga byenjogera si byange nti byange wabula by'abantu bye tulaba ebitambula mu ggwanga ffe bitwogera bitujjayo ne tujja ne tubyogera ne tubinnyonnyola naawe sipiika sikuyinaako obukyayi bonna n'okumanya oyinza okuba tommanyi kiyinza n'okutwala ebbanga nga tontegedde n'ebyenjogedde bw'oba obitegedde kutereeza butereeza sikuyinaako mutawaana wabula kutereeza ensobi ezo abadde batulaba mwenna amannya Mustafa Kalungi aliziggala ntumira mukyala wange Hajjat Mr. Mustafa nti nno ngamba mwenna ne famire yange mwenna gye muli abaana bange baganda bange mwenna balizigala famire yonna gye muli assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, twayanze nnyo abadde ku mukutu gwa S Media okuva gye twatandikire paka eno nga tukomekkereza. Thank you so much Bambi. Ebigambo bino bya Ssekinoomo era nga tubadde tuli mu kitambula mu ggwanga bambi mwebale kwekumira ku mukutu gwaffe mwebale nnyo okutwagala omupya kwano channel please subscribe like nga commenting nga sharing ate era sigala nze Nabulime Esther S1 kwato ku S Media Uganda. Brian yabadde ku camera yabeere mabega wa camera ezo ye producer ye editor byonna yabimalanga. We love you all, take care.